zange zonna singa bazijamu nange baleeta akateteeyi ne bakanteekako kali onne kabikka mu maaso nemabega nga musaidizi tekabikkamu nange ne banteeka ku njegera omuwala olize yabadde kuba yali muwala omusajja simanyi bazinteekako addamu nambuza ebibuuzo bye ebimu sayina answers yanabeera nga simuwadde kyayagala teyine bakanzija bakanzijamu yakozesa essimu yennyini gyeyali alina nankuba ebifaananyi ekingindooza ne kamera gye baali balinaawo era ne bankuba ebifaananyi naŋŋamba nti okimanyi nti bino ebifaananyi tusobola okubiteekayo ku social media ewantu yonna obanga kyotugambye bye twagala kumanya endabika kati awo nali mpunze n'ebyokwogera nabyo simanyi so sirina ansa zinamuddamu kubanga nali sizimanyi obaamala ne bakola ki ne banzijako ku njegere ne banzizaayo naye bambika akagundi ku mutwe ne banzizaayo mu kalumu kenalimu kati mu kalumu ako kenalimu we banzizaayo mwalimu ekibenseni nga kiwanguko nga kisobola okugendamu amazzi amangi so banzizaamu omwo batandika kundrowninga ne banteekamu we batolika banteekamu a long time nanzira 4 times the 4th time I couldn't help myself amazzi naganywa budde nafunza ne banyamba ne bakumako omulundi ogwokuna ne bamala baali bagenda ne bantuuza mu mazzi nga basibye emikono simanyi oba nasulamu oba nasiba because I couldn't tell nti oba misana oba kiro the wrong ones too dark then ne bagenda so ne bakomawo omulundi omulala ne banzijamu era omusajja n'akomawo omulundi ogwasembayo n'ambuuza kakati oli ready okunziramu answers ebibuuzo bwedda byenkubuuza nali sikyalina suubi ngamanyiire obudde bwonna ngenda kufa because tewaliwo saalabawo chance yonna nze genda kufuluma wantu abo n'oli omuntu gwe banzitidde maaso ng'olwedde ekindiko tuzasaddamu kuvaamu ekigambo kyonna budde obwo so n'agamba ono omusajja omulala bwe bali boogera nambi baali boogera mu luzungu bwe baali boogerezeganya boogera mu swahili so bwe yagamba oyo omusajja omulala namugamba you know what to do oli n'afuluma so bwe yafuluma n'agenda but tewayitawo bbanga ddene bbanga lyabadde afulumiddeko kirabika kyatekinga like 30 or 40 minutes n'akomawo yakomawo as if yali in a hurry n'amuyita bwe yamuyita oli n'agenda okulaba nga bakomawo n'engoye zange baŋŋamba okwambala naye saayina maanyi they helped me ne banyambaza so bwe banyambaza ne bamala ne bambika era akantu ku mutwe ne bantwala I had them nga banteeka mu motoka ne bavuga bwe mba nga nzijjukira ebbanga si ddene lye baavuga okutuuka we banteeka so kati nze bwe banteeka awo nali manyi bagenda kukola ki kunzita era we baali bantadde awo I was like nga nninda essasi bankuba essasi ninninda essasi mukama nannyamba essasi teryali embeerawo for some good time kubanga nze nali simanyi nti oba bo bagenza oba bansuddewo ne bagenda
So ekintegeeza nti baleka bansuddewo waliwo I think baali bavubuka nga bayitawo batambula bagenda. So nibagamba ono omwenge gwe yanywedde. So bwe nawulira ekigambo ekyo nendowooza kirabika nkola ki ndi mulamu ate ndi mu bantu. So nembanga azukusa okuva mu tulo nenkola ki nentuula emikono tegyali na misibe. You can imagine is already nalise n'ebyo sikyabisuubira nenejjako ekintu ku mutwe natuka I was like a mad person. Nali simanyi direction you have taking, but yona direction gye natekinga it led me to Kalere. So when I realized nti kati wendi manyiwo nengenda nembako wenyimbira nembasaba ku simu. I made a call. Esimu gye nakuba yakubira abantu bonna they came to my rescue. Okay, thank you very much. Like they grabbed me nebanteeka mu motoka. I think they told Uganda natangaala kunyeero. So saddamu kutegeera era simanyi nawekinga ddi, but when nazuukuka nasanga mu room mwe nalindi someone yali avaawo buvi naye nga kyeneetegereza baali akutte syringe empiso. Yes, so nagenda. I was trying to recover. Room yali so dark nga saasobola kwetegereza ani yali awo, but nawulira amaloboozi kuba yalina omuntu gwayogerezeganya naye. So ne bamala ne bagenda. I remained in the room alone. It was so dark, and since I was just regaining the consciousness, nali so dizzy, amuluze yankwata andiko sasoka realizing nti nali musibe. But we agenda nga nzigwako nesanga nga I want to sit, I couldn't. So I realized that nali nebaseewo ku floor nga nebasizawo olubuto. My hands were tied. Bali bagisibidde emabega we. So nageza kutuula I failed. Nemala kuba nali nkooyi wano nga njala kukyuka nenebakira mu side zimwe. So nali nkyali awo abantu abalala ne bakomawo babiri. So bakomawo omu we nali kuba I think nali manyidde room nawo nga mulimu kati kalaiti akatinitini nga nsobola okulaba akatini naye nga abantu sisobola kwetegereza bulungi. So bajja babiri nasinganga kulaba wansi baali batambulira. Omu yayina akatebe omulala teyayina. So kati ono yayina akatebe n'akaleeta n'akassa mu maaso awo ng'ate ayina n'akatuulako. So yakatuulako nampita amannya gange gonna, yampita Narken Zulaika Sekitu Kasujja. So bwe yampita nentunula gyali. Nentunula gyali saasobola ye ng'omuntu kumwetegereza naye omuntu nali ndaba nti wali atudde because it was so dark. Nawona we yatuula nga amaze okumpita erinnya n'aggyayo essimu ye. Bwe yagiggyayo n'andaga vidiyo ye activity gye twasembayo okukola women in people power. So mu bye nayogera bambuzaako questioning ekwata ku Beret. Era ansa gye naddamu nasembyeyo ngamba nti banaakwata omuntu yenna yenna ne bamukyajinga omusango gwa Beret. We shall start from there. So eyo question gye bambuuza nti nali ntegeeza ki era kiki kye tukulaninga. Nali siina ansa ya kumuddamu kubanga yaba ekibuuzo kyambuuzibwa obuuzibu era ne muddamu nga bwe nalina okumuddamu. Namugamba simanyi era ne mubuuza sibimanyi. Teyakiremerako nambuuza abantu abalala nga banira bali mu people power and their strongholds aba people power. Nambuuza questions about them. So buli kyeyambuuzanga nga mugamba sikimanyi because the questions were zali bintu bye yali ambuuza nzisayina ansa zaayo kireka zalina sinze yali mukutuuka. So olwamala ne bagenda ne bafuluma ne baggalawo. Now nensigala mu rumu nga nkyasibiddwa emikono tebannaba kugyensumulula.
bafuluma ne bagenda, so I tried era okusitula ne kunema, then nenkola ki nenkyusa side endala nebakira ku side endala ngenda side ekoye. So nali nkyali awo ne badde ogwokubiri neera bakomawo babiri naye kati saamanya oba be bano abaaliwo oba abapya be bazze. So we bajja nansumulula emikono ne banzijawo ne bantwala. But I think we bantwala twali mu same building naye bantwala mu room endala ng'ebaginzigyemu. But this time room seemed to be bigger okusinziira ku gye nalimu, ate era kalaiti akatonotono kaalimu, walimu kalufu good enough, akalufu akali transparent ako kaaliko akatundu kati nga light ejja direct awantu awamu mu room eyo gye twaliko. So in me entering nze nga nyingira amaaso gange galina omuntu gwe gatuukirako nga bamusibye emikono aliko bwati nga wano ekiva wano ku kye bamusibye lujegere and this side lujegere naye ng'aliko bwati. So amaaso tegasooka kumuvaako kubanga kyankangamu nga nze nti nange nyinza okuba ekyo kye bantwalako. So nalwawo nga mutunuulidde mu kumutunuulira I think bano abaaliwo banotisinga nti ebirowoozo byange biri captured nekubyo gwe nali ntunuulidde. So omusajja nampita, bwe yampita eddoboozi lyali lyerimu nno yajja n'andaga ka vidiyo. So yali atudde katebe already bwe natunulayo already atudde katebe, n'ambuuza omanyi okukuba emmundu? Ne mugamba no simanyi, nti osobola oyagala okugiyiga okugikuba? Ne mugamba no. So yali agikute like this, yali kika kya pistol n'agikute like this, n'akola bwati n'agikyusa ng'agikwate n'eŋŋaana. So kakati mu kugaana n'agikyusa mangu n'agizaayo bwati n'akuba omulundi gumu. Omuntu oli bwe baali basibye ku lujegere. But I don't know how they did it. Kubanga nze nasembayo kumutunuulira ng'olwedde nga bamusibye. But bwe yamukubira essasi yali takyali musibe kuba yagwa wansi. Yagwa wansi bali ne bajja ne bamugjawo. Waliwo abalala abajja ababiri, simanyi oba baaliwo, saategeera baafubutukawo, ne bamugjawo ne bakirininga ne bamutwala. So kati that time really I freezed. You know, I couldn't help the person, I couldn't shout. I don't know, maybe I lost my mind at that time. So this guy calls me again. Yali atudde katebe yabadde akubye essasi n'addamu n'ampita n'enziramu n'enfokasinga ku ye. So mu kutunulayo n'endaba omuntu omulala eyali atudde esayidi endala nga ye atudde omulala atudde wali kati nga mu maaso ge waliwo kamera naye ng'entebe gy'atuddeko asimbyewo emmundu zino empanvu ezibeera n'ekiti eno gyesembera nga agisimbyewo bwati. Kirabika yali akontrolinga kamera eyamuli mu maaso. So this guy eyambuuza ebibuuzo n'addamu n'ambuuza ebibuuzo byebimu byeyambuuza nga azze mu luumu gye nali. Ka vidiyo n'addamu n'akapuleyinga n'aŋŋamba kiki kye muteekateeka ne mugamba simanyi. Ye obwo obudde baali babuuza kiki simanyi kubanga nali embeera gye nalimu obudde obwo. Yambuuza era